Mbazira twakagabo teri namboze nga batula mu kafubo n'omukulu omulala gw'engendo bagamba gwe bapulaninga singa bakoze impeachment ku Robert Kyagulanyi Center president wa Uganda mbugwe babaleeta batandise batya ekintu kya miliyoni 4 bangi kyabanyiga kubanga bali baagala okulya enguzi bali baagala okulya sente y'ekibi naye munnange omukulembeze waffe engeri gy'ayinensa engeri gy'akyawa sente ya Museveni n'abagamba sente muzizzeeyo abakulu ne batengwa era mu kino omukulembeze waffe buli mubaka eyalya sente president bw'anaalabikako mu constituency yo ayina okukulabisa ekyo kiri ku likodi temugenda kiwona bateeseza batya njagala owulirize bulungi bangi mwalabye olunaku lw'eggulo nga Tebandeke Charles agiddwako ekifo kya Ministry of Fisheries ebyobuvubi ne bamukyusa ne Mapinduzi oyo Mapinduzi ye ya leta ekiteese kyajjako na lebo zaake ono Tebandeke Charles afuuse buloka yo eri mu 7 okulaba nga ababaka ba NUP abakonekitinge Wanita Amongi Tebandeke Charles bamuwadde missioni ne mukwano gwe Kazibwe Bashir Mbazira bagenda banoonya emikono ejjababaka ba National Unity Platform okujja mu Robert Kyagulanyi Center mu bwesigwa era bano balina ekibiina ky'ebyobufuzi kye baagala okutandika mu bagenda kituuma NTC bagenda kikola batya njagala owulirize ogenda kuteefu mukwano gwange waliwo olukwe mubadde mu biraba ebigenda mu maaso ne kati mu biraba najja ne mbagamba nti tusabire nnyo Robert Kyagulanyi Center mwalabye ababaka parliament nga bali mu bitundu ebyekayunga nga banoonya bo bali mu kunoonya kaluka 226 omukulembeze waffe Robert Kyagulanyi Center yali ku TV olunaku lwali lwakuna ng'abagamba nti 226 si byebyo tukyabala 220 tujjewo akalulu ne mulaba ababaka abavuze emmotoka zaabwe ne bagenda Entenjeru South ne batandika okuyimirira Kadaala ne batandika okugamba bo banoonya 226 era gwe badde basabira akalulu nga gwe bali mu kusabira munnange nga n'abamu n'okwogera ku linnya Kyagulanyi bawulira kibaswaza era bwe batuuse mu bantu ne batandika okunenya abantu lwaki temwalondowa independent ne batamanya ku kifo ekyo Nupu yali esimbyewo omuntu era abantu adde babanenya ne batandika okusobesa abantu ne beebuuza ono yali wa independent yes yazze mu Nupu za okutambula nga bo beetadde mu bufo mukwano gwange abantu ne basoberwa ne batandika okwebuuza kiki ekigenda mu maaso njagala owulirize bulungi sharinga video Kyagulanyi Robert Center president najja ne mbagamba emabega waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi kye basetinga waliwo omuntu gwe bazimba nga mukwano nnyo Wanita Amongi nga baagala okumuleeta mu 2026 olukwe luno lulimu akabinja kasuubi akali mu kubuzaabuza ababaka naddala abato aba NUP nga babagamba muyina amaanyi era olukwe luno baaguze n'ekitebe emabega kawo benganga Kibalama ne bamugamba Kibalama osobola otwegattako Kibalama n'abagamba muyina ettooke ne bigaana President Robert Kyagulanyi Center akabinja ako kapulaninga ebintu 2 Anita Amongi be yabawadde okumutta before 2023 njogedde ki akabinja kembagamba kapulaninga okutta President Robert Kyagulanyi Center before 2023 era nga mission eno ntaketeke Anita Amongi bamuwadde biliyoni 7 Tebandeke Charles yatutekemu Kazibwe Bashir yatutekemu Kagabo Twala yatutekemu Teddy Nambose yatutekemu bagala kutta batya President Kyagulanyi njagala mwegendereze nnyo ebigenda maaso n'ebiriwo Museveni azazanya dedire politics n'agula abantu nga ba Mukasambidde ba Norbert Mao Silanda Bricks n'abateeka mu opposition omugenzi birekeraawo Nsubuga Mukasambidde yali mu ddiiru eyamutta Mukasambidde n'atakomoko natta ne mukyala we Susan Namaganda
Mukino Robert Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine Olukwe lw'okumutta balutegese batya Tebandeke Charles enfa ya Fefe Kaserubogo ng'agaanye okusayininga ku kibira ekimu ekiri e Galilaya mu constituency yo mwagamba inaminaalo nti ekiganye kyonna kirina vaawo. We are not going to tolerate omugenzi Fefe Kaserubogo yali omusajja omulema ne mugamba nti yali nnyo omuti ne yeetuga omusajja yagaana okukwata ssente y'ekibi. Tebandeke Charles njagala nzijjawo ne Kazibwe Bashir mbazira nammwe mwenna bwe badde olukwe lw'okutta Robert Kyagulanyi Ssentamu President wa Uganda n'okumukolako impeachment njagala owulirize kubanga wano we tulaga tewakyali muzannyo oba oli mukafiiri oba oli musiraamu oba oli mukatuliki kaakati essaawa zo ogenda kuyingira omuzikiti. Wulire mboozi mukwano gwange abakulu bano batudde ne Anita Amongi muyite Mama Sadolin mu meeting eyabadde ey'ekyama. Meeting eno beefudde abanyiiga ku kintu kya miliyoni 4 ezaali ez'ekibi. Mama Sadolin Anita Amongi n'abagamba Yoweri Museveni bwe yali ampa obwa speaker namusuubiza okyusa opposition ne musuubiza okulabisa abaka ba Nuupu ne musuubiza okunafuya Robert Kyagulanyi Ssentamu. Anita Amongi mwegendereze nnyo ababaka abasinga bwe bajja mu kamera tebasobola kumuŋŋaŋa yadde omugamba nti akoze ensobi era ebifaananyi mubiraba nga beekwenyakwenya ne omukyala gwe bamanyi bakiwanuka budaala baatuuka n'okugenda mu maka ga Anita Amongi ne balya piraawo. Anita Amongi bwe yafulumya ekisawo kya ssente omukyala omwami Tebandeke Charles ye yasookayo. Kiri kitya Robert Kyagulanyi Ssentamu asanze obuzibu bw'amaanyi era bwe mugenda okuwulira mukwano gwange mulaba ebigenda mu maaso. Ekisookera ddala njagala bagamba President Robert Kyagulanyi Ssentamu ku babaka bwe tuba tulina 58 essaawa zo tulina 40 MPs. Ensonga ya ssente abasajja abatunuza amampaati. Kazibwe Bashir mbaziira gwe mumanyi nnyo yayogera ebigambo n'asuula ennyenje wenjogerera. Tebandeke Charles